ebadde embuto na kujaganya ku kkooti enkulu wano mu Kampala oluvannyuma lw'omubaka lwa Lubaga South omulongo Kato Lubwama okumega abadde bamuvunaana obutasoma. Kato Lubwama abadde omusanyufu ennyo n'abawagizi be ababadde baguumye wabweru w'ekkooti abagumizza nti abamulwanyisa balinyiddwa ku nfeete kubanga tebakyalina nsonga ya ggumba eyinza kumulemesa kubakiikira mu paalamenti. Njagala bategeeza nti ku misango ebiri gye baatuwawaabira omusango ogumutumaza gumega. Olwekyo basaba ne bannyabo olunaku lwa Mande tukomawo ne tumegga omusango omuki. Obuwanguzi bwa Kato Lubwama buddiridde omulamuzi wa kkooti enkulu Margaret Oguli okugoba okusaba kw'oludda oluwaabi okwateekebwayo nga baagala abakungu ba Ssettendekero Makerere bavunaanibwe wamu ne Kato Lubwama mu musango guno. Oludda oluwaabi lwategeezezza kkooti nti Kato Lubwama yagwa ekibiina kya siniya ey'okuna era nga talina mpapula zimusobozesa kufuna kifo e Makerere okusoma ebyakatemba nga bamulumiriza nti yunivasite yamenya amateeka okumuwa ekifo. Council also contended that the application made for joinder of Makerere University is frivolous. He cited section 36(1)(8 of the Educator Act which provides for prerogative remedies. Omulamuzi wasinzidde mu nsala ye ku nsonga eno n'ategeeza nti abawaabi tebalina mulamwa era nga singa bakyayagala okugenda maaso ku nsonga y'obukiise bwa Kato Lubwama balina kkakasa kkooti nti Kato Lubwama yalondebwa mu bukyamu. The substantive matter is that we should hear the petition for whether the petition, whether the second respondent, the first respondent was legally elected as a member of parliament. That is what we should focus on. That's the substantive matter. The second respondent will be prejudiced, and it's only fair to proceed when they are present. Habibu Buwembo yewaba Kato Lubwama ng'ayagala kkooti esazeemu obukiise bwe olw'obutabeera na mpapula za buyigirize. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.